Ku Lwokuna lwa Ssabbiiti eno omukulembeze w'eggwanga era akwatidde ekibiina ki NRM bendera mu lwokaano olw'obwa President Yoweri Kaguta Museveni wakukuyega abantu b'Eryantonde ne Rakai mu kaweefube gwaliko ow'okuddamu okukulembera eggwanga lino okutuuka mu mwaka gwa 2031. Kyokka wakati mu keeterekerero k'okwaniriza omuntu waabwe bannakibiina ki NRM Eryantonde ate bafunyeemu obutakkaanya ng'omutawaana guva ku bigambibwa nti waliwo akabinja akaagala okwezza omukolo gwonna. Kinajjukirwa nti gye buvuddeko abadde ssentebe w'ekibiina mu disitulikiti eno Deborah Lwabogo yalagirwa okwamuka obuvunaanyizibwa buno ng'alangibwa okuvuganya nga namunigina ku kifo ky'omubaka omukyalo wa disitulikiti. Bano enjawukana zaabwe wandigamba nti zaawuddemu ekibiina ekyatuusa n'abamu okuzira woofiisi eyaweebwayo Lwabogo ekireetedde disitulikiti yonna obutaba na woofiisi ntongole. Baba batugamba nti chairman yali chairman w'NRM yagobwa ate bo bano abaagendawo woofiisi y'NRM bagiteekawa. So ebyo byonna byonna twagala okwebuuza ensonga lwaki bammemba banne abali ku deeki be bamukubanga enkokola naye nga bo kye babala nti ssente ezo bwe ziba zigudde ku akawunti tibepayi bazikozese nga bwe baagala. Kati abavubuka bannakibiina kino abeekazaako erya NRM Foot Soldiers bagamba nti si bakwenyigira mu nteekateeka yonna ey'okwaniriza Museveni singa tewabaawo kukkanya ku nsonga ezimu. Ffe abo gye batabeera ffe tubeerayo nga tunoonya akalulu ka pulezidenti naye bo baagala kujja nga baagala kufuna ssente. Tewali akasente awo badduka deeka yonna eggwayo n'ejja neekuŋŋaana n'ebeera ne ssente. Bano balumiriza bannaabwe nga bwe basusse okwekubiira buli wabaawo omukolo ogukwaniriza Museveni Eryantonde. Kuba ssaawa ya leero meeting ezigenda zituula ffe twalibadde omumuli omukulu nga NRM Foot Soldier kulimu gutukoze mu Lyantonde tuba tusomesa ebintu bya pulezidenti okuli amasomero amalwaliro ndekeki. Amyuka ssentebe wa NRM Eryantonde Ezra Bwebale awakanyizza ebigambibwa nti NRM telina woofiisi Eryantonde. Twafuna ofiisi ate ne tufunirako ne store. Ofiisi zaffe ziri ku kizimbe kya Muzeeyi Ssewandigi mabbali wa Petro Uganda wano Eryantonde ku stage Dekaliiro. Newankubadde guli gutyo bo abakulembeze ba NRM mu kitundu kino batuula bufofofo okulaba engeri bwe bagenda okukyazaamu ssentebe w'ekibiina kino mu ngeri ewessa ekitiibwa. Tusuubira okulaba nti abantu baffe batuuka ku site Kaliro ku trading center oba Kaliro town council grounds. Tusuubira nti by ssaawa 5 abantu baffe bonna bajja kuba batudde batuuse ku site. Mu lukuŋŋaana luno bakkaanyiza nti bodaboda wamu ne takisi zonna mu disitulikiti y'Eryantonde si za kukola ku lunaku olwo okuggyako okusomba abantu okubatwala mu kisaawe ky'e Kaliiro Museveni w'anaabeera. Kabatemu buli bodaboda eve Kabatemu ejja n'abantu babiri aba choice yaabwe tetugenda kugamba tuleeta abaffe baleeta wano gwe nannyini boda oleeta abantu oba mukazi wo na muwalawo. Bodaboda ezisoba mu 1,000 wamu ne takisi ze zisuubira okukozesebwa ku olwo era buli muntu avuga bodaboda kitegerekese nti wakuweebwa ssente ezitakka wansi wa mitwalo 3 nga z'amafuta. So saka ekisente tusuubire ez'amafuta weeziri mugenda kusimbula nga z'amafuta mukozeri naye ziri ebiri ez'olunaku olwaggulo nga mukola mufuluma mu kisaawe omuntu okufuna ssente. Eno Saasimwe nga embaka aliyo wa Kabula County agambye nti newankubadde balina obutakkaanya bakusooka okubuteeka ku bbali banirize ssentebe waabwe. Obuziina bwaffe tubutadde bbali ssaawa zino buli omu ani mukula nti pulezidenti w'ekibiina atalaki tumwaniriza mu maanyi. Muzeeyi agenda kijjamu okusingako ate ku mulundi oguli oguwedde tugenda kuddayo mu 8 kuba 9 ku 10 era pulezidenti tumulinze n'essanyu lingi. Bo abatuuze mu Lyantonde baagala Museveni asooka akole ku bisuubizo bye yabasuubiza okukolako mu Lyantonde mu bisanja ebizze bibeerawo nga tannaba kukola ku nsonga yonna endala. Okugeza ng'oluguudo lwaffe okuva mu Ntuusi okutuuka e Kairumbugu wano okulukuba kolansi kuba yalutuwanga ekirabo okumulonda nga disitulikiti y'NRM ya Lyantonde. Eddwaliro Lyantonde lirina obuzibu nti abasawo simanyi kiriwo. Abasawo tebafaayo buli gw'otuuka agenda mu Kayembe agenda ogule wali eddagala niweebuuza eddagala mu ddwaliro munda teririimu.